Hallelujah. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Mukulu tumukwira obugabo. Olwaleero n'omwezi guno omwezi gwa njawulo. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Ensinga bw'etambula. You preach with me. Sembera ko wano kumpi obe n'akazinga okuba. Kitaffe mukulu tukwebaza saawa zino gatemire mu maaso go okuwulira ekigambo kyo. Amafuta go gayiike oganda kw'obunnabi obakabona kukke tegeera ekigambo kyo na buli kyomu kitwogera wano kibe nga kiba mu kamwa ko. Tukwebaza Taata kubanga twayigiriza Mwoyo Mutukuvu jangu otulungane otuyigiriza buli kimu kyonna kye tulina okufuna mu kiseera kino ekyokusaba mu Luganda. Weewaatu wennyini ng'oyagala buli omu awulire ekigambo kyo mu lulimi lwe. Tukwebaza Taata olw'ennimi eziwaatulwa. Tulina tumusabira Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Nerabidde simanyi oba balina okusomesa Sunday school myaka 10 okukka wansi tugende batuliriza bakisente. Musumba waffe taliwo leero kubanga alina gyatutebe biwe. Mukama yeebazibwe. N'abasumba baffe oluusi beetaaga ne bava wano ne bagenda ne banyweza obufumba bwabwe. Haleluya. Oluusi tulaba nti omusumba ne mukyala musumba bamalayika naye nabo balina ebibanyiga. Kyetaaga ne babeerawo ekiseera ne bava mu kigulu ne bagenda we bali ne batandika okutendekebwa. Mukama yeebazibwe. Kati bakomawo nga babafunye amaanyi okutusumba obulungi. Haleluya. Kati musabire gye bagenze Katonda ajja kubeera nabo abalungamye abawa amaanyi ate abayigirize ebibanajja batuyigirize. Mukama yeebazibwe. Katonda muntu w'amaanyi nnyo. Omwezi guno nga bwe guyimiridde mu nsi ya Amerika bo baasazeewo nti mwezi gwa bulyake gwa buseegu gwa bivulu byabisyaga. Naye Katonda ono atalya nguzi n'alaba ffe GFM wano tuli batono. Amerika nsi erina bombo eziyinza okusaanyawo ensi yonna yonna. Naye n'agamba kati mmwe guno mwezi gwa family, mwezi gwa kulungamya family, mwezi gwa kusimba omusingi ogunazimba family eb'eggulugulu. Eri nga basimba ekyoto ekyokusaanyaawo family, Katonda agambe wano ffe tusinga omusingi oguzimba family. Abantu abatono babeegase basobola okuziyiza abantu abangi abasazeewo okukola ekintu ekibi. Mukama yeebazibwe. Ate kino Katonda yakitwa mu lwatu mu Zabuli 115:6. Zabuli 115:6 lugamba nti birina amatu naye tebiwulira, birina ennyindo naye tebiwulira.
16. Psalm 16. Psalm 115, 16. Zaburi 15 olunyiriri lwa 16 nti eggulu ly'eggulu lya Mukama naye ensi yagiwa abaana b'abantu. Eggulu n'eggulu lyani? Lya Mukama naye ensi yagikwasa ani? abaana b'abantu. Kati ebintu bye tukola ku nsi ffe tusalawo ekifuga ku nsi. Muyinza okulaga ekifaananyi ky'ebivulu ebya baseegu. Can you have that photo of the procession for the gay pride? N'obwokoma kati omwezi guno mu Amerika mwezi gwa bivulu. Bagamba abaseegu, abalyake, abali ebisyaga, buli kibuga eky'amaanyi wagenda kubeerawo ekivulu ekigamba nti kino kibuga ky'abalyake, ky'abaseegu, ky'abalya b'ebisyaga. Kati bo ng'abantu abaafunibwa amaanyi g'okufuga ku nsi bwe bakola ekivulu bwe kityo kiba kitegeeza ekyo ekibuga baba bakikwasiza omuzimu ogwaki? Ogw'obulyake, ogw'obuseegu, ogw'ebisyaga. N'otandika kulaba omwana omulenzi n'atandika kusiba enviiri, omwana omulenzi n'atandika kwegomba kubeera n'amabeere. Ku lwaki? Omuzimu gw'obusyaga n'obuseegu abantu babukwasa ki? Ekibuga kyabwe. Ffe abantu ffe tusalawo muzimu ki oba kintu ekifuga nsi. Tiwaliwo muzimu oguyinza kujja ku nsi gufuga wabula nga tugukoowodde oba nga tuguyinvaitiriza. Ffe tuyita omuzimu ogufuga ku nsi oba ogutwinfluensinga. Kubanga eggulu n'eggulu lya Katonda naye ensi lyaffe. Ffe tufuga ku nsi. Bw'ogenda n'okoola lubaale, lubaale ajja n'akufuga. Bw'okoola Katonda, Katonda ajja n'akulungamya. Mukama yeebaze. Katonda omwezi guno bw'aba ng'atunulira Amerika ajja kulaba abaseegu buli kibuga. Naye Katonda mu magezi ge n'agamba mugiyeefe wadde muli mu kabuga Katonda, wadde mukyali ekizimbe ekizimbibwa, mukoowole erinnya lyange. Give us a picture of someone great. Katonda bw'aba atula eri waggulu, bw'alaba ng'oli ku maviivi ng'osaba, agamba omuntu wange waali. Amaka bwe mutuula ne musaba, agamba amaka gange gyegala ku maka gange. Bwe tujja wano okusaba nga tuvudde mu maka ga njawulo, agamba amaka gange gaago gankoowoola. Abo bambasada bange. Tuli mu mwezi oba ekiseera Amerika kyesazeewo nti ku bo eby'obwakatonda tebabiriiko. Ensi yaabwe beetaaga obuseegu, ebisyaga n'ebyonna byonna okuwasa embwa, okuwasa ebisolo bye biba bifuga. Okuggyamu embuto bwe bibeera ku ntiko
omukyala bw'afuna olubuto afuna atanda kwewula nga yeekisa amayinja kintu alina okukijjamu. Naye wano olwali tugamba kuva mu butonde mu lubereberye Katonda yagala nti amaka gobeere musingi oguzimba obutukuvu. Mukama yeebase. Ebakyowa nti omwezi guno tulina okulaba nti tukoowoola banimba baffe bajje bazimbibwe, kubanga ensi nga Amerika eri superpower bw'ekola ebivulu bwe bityo bibeera n'influence mu Uganda. Bibeera n'okukwasiza engeri gyebisiikizamu ensi endala. Be bateekawo omutindo okitegeera. Kati buli kibuga kya Amerika bwe bayisamu ebivulu ebyobulyake ebyokuseeru, n'ensi endala zitandika kukopa. Kubanga isupapawa. Naye kano Katonda amagezi ge yagambye, mmwe muddeyo ku nnono ez'obwa Katonda. Mukama yeebaze. Tulina okutyebaza Mukama eyawa musumba waffe Godson nti guno omwezi gubeere mwezi gwaki? Gwa family. Haleluya. Kati mu gwakuddeyo nga bwe twali tutambula omwezi oguwedde, twali tusoma kulaba ennono z'Abayisirayiri. Embeera abaana b'Isirayiri gye bayiseemu eyinza okutulungyama n'etulaga nze ng'Abakristaayo tutambudde tutya, kubanga ebibasoomooza ng'abantu abalondebwa Katonda era betusoomooza Abakristaayo. Mukama yeebaze. Kwegamba abaana ba Isirayiri kyekyokulabirako kyaffe, era bwe tulaba nti ne bayiseemu era naffe Abakristaayo ebikola ki? Bye bitusoomooza. Bw'olaba amaka g'abaana ba Isirayiri bagenze nga tubayisanga ebirungi n'ebibi, ebyo ebirungi biyinza okutuyamba okuyiga tutambudde tutya okufuna ebirungi. Mukama yeebaze. Ebibi bye bayiseemu biyinza okulunga bitegeera biki twe tulina okulaba okwewala okulaba nti tugenda ki? Magombe. Mu Bayibuli mu kitabo Acts eby'Abatume 17:26 mukulu waffe ajja kusomerako Ebikola bya Butono essula 17:26. Nti yakola okuva kw'omwe eggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuuyi zonna, bwe yalagira n'ayawalamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. 27 banoonyenga Katonda mpozi bawamante okumulaba newankubadde nga tali wala wa buli omu. Katonda yasalawo tikuva mu musajja omu ebika by'abantu bijja kuzaalibwa. Ky'oba olaba nti bw'ogenda mu Buganda bagamba tuli bazzukulu ba Kintu, bw'ogenda Mbale nti tuli bazzukulu baani? Ba Masaaba. Era ky'oba olaba nti muggwe wajja kuvaamu olunyiriri either olw'obutukuvu oba olw'obulyake. Bye tuba tusazeewo okukola byebyo byaba tuvaamu bye bagenda kutongoza ku nsi. Ky'oba olaba nti kyamakulu nnyo okulaba nti ng'abantu abatanze okufuna okubikulirwa tulina okunyweza ekintu ky'obwa Katonda. Si kya muzannyo, kubanga ky'osalawo leero kyekijja kufuga ezaade ebikuvuddemu. Mukama yeebaze. Ensi ezaakula zaali nsi nga ziri mabega nnyo, naye bwe baetumbira ne bakwata obwa Katonda, Katonda n'abayikako emikisa n'okutegeera ne baba bavumu buli kimu.
ne bagaggawala. Naye ekiseera kituuse ne batandika okusinza ebyo ebintu bye bakola, obwa Katonda ne babuvaako, ne batandika okuvumirira family, ne bagamba family tekyasaana, kati balanze okukola ki? Okugisaanyaawo. Abaana bayigiriza nti bw'olaba enva ng'ogyagala oyinza kubbaawo, ayinza kuba mukyala wo. Bw'olaba omusajja n'omusajja nga muli bamukwano muyinza okwewasa. Mu lubereberye Katonda yagamba omusajja ajja kuba mu maka gaabwe, agenda omusajja ky'anaabalekanga kitaawe ne maama we n'agenda ne yeegatta ne mukyala we, era bonna banaabeerako omuntu omu. Ne bakola ki? Ne babeera muntu omu. Naye bo bagambye nti bo kati beegala, omusajja n'omusajja bajja kwegala, omukakyala n'omukyala beegatte, awo amaka gaba gakyaliwo. Omukyala n'omukyala bayinza okuzaala abaana, bayinza okufuna abazzukulu. Omusajja n'omusajja bayinza okufuna abazzukulu. Bw'owasa embwa onaafuna abazzukulu. Kati oba okoze eki? Ekyo ekika oba okisaanyizaawo. Era bwetulaba Katonda akolera mu bantu, endagaano ze esooka n'omuntu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tulaba mu Bayibuli mu lubereberye nti Katonda yasalawo okutonda Adamu, n'amuwa ebiruubirirwa okufuga ensi, okugirabirira n'okugikuuma. Bwe yakola ebyobulagajjavu, omusota ne gujja ne gulima mukyala we. Ate yakola mukyala ki? Omu. Tiyawa Adamu n'amuwa Grace ne Faith ne Gladys, naye yamwami mukyala omu. Naye kufoolwe bwe baggwa n'atandika nti oyinza okuleeta Gladys, n'oleeta ne Faith, n'oleeta n'ani, n'oba n'efaamu y'abakyala. Era tugenda tulaba nti obuseegu bwe bwali buyitidde ku nsi, era n'alaba omuntu we Adamu, Nowa, n'alaba bantu bonna nga bolaba ebifulo ebigenze nga bitandise okuyita mu Amerika omwezi guno. Era mu Amerika mulimu abatakkiriza mu bintu ebyo. Katonda abalabe. Bw'oba nti oli ku kyalo, buli omu akola obuseegu, era Katonda bw'oba ng'oli mutukuvu ajja kulaba nti mu bantu abo abaseegu owange mwali atakola eby'obuseegu. Mukama yeebazibwe. Abanga akulondoola era bw'oli obeerawo etaala. Haleluya. Bw'olaba nti bano ku kyalo bakuliranye bonna bali bosamize banywa omwenge bakola ki? Bw'oba ng'oli ku mabibiro ojja kuba nga Nowa mu kifo kyo. Haleluya. Katonda olwalina okulaba nti bano abakolera obuseegu balinga balina bye batuuseko, ye Katonda akola okutunda. Ate nitulaba nti mu Bayibuli Katonda agamba Nowa mutukuvu n'amuwa assignment, n'agamba tandika okuzimba eryato. Ekiseera kigenda kutuuka, ebibi by'abantu bino bijja kujjula ekikompe, mbayiwe, mbasaanyeewo. Era bwe yali azimba eryato bali bamusekera. Oluusi oba ojja wano ku kyaki abantu bakuseka ku lwaki oyo amala ebiseera ng'agenda kusinza, ku lwaki byandege nanywa ku bwenge n'akola kiri na kiri, naye Katonda agamba akulaba. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Era nitulaba nti Katonda yagenda n'ayita Ibulayimu mu bantu abaasinzanga ebifaananyi, n'agamba vaayo, ngaffe nga bagenzi ng'atuyita ng'atuggyayo. Oluusi bw'olaba ebintu bye basenga abo bakojja bwe bakola, bintu bya nzikiza nnyo, naye Katonda akuyiseeyo, akunokoddeyo, vaayo.
kati gwolina okusala okola olugendo lwotandise olutambule nga Ibulayimu bwe yatambula. Mukama yeebaze. Waliwo ensobi zeyakola bw'oba okitegeera ezo ensobi olina okuzeewala kubanga ffe tulina Bayibuli. Ebiseera bya Ibulayimu yali talina Bayibuli, yawuliranga buwulizi n'akola. Naye ffe kati tulina ekiwandiiko ekitulungamya. Mukama yeebaze. Era nituddamu ntulaba nti era ekiseera bwe kyatuuka abaana b'Isirayiri nga bamaze okuba bangi, ekika nga kikuze kuva mu omusajja omu nga kuva wali emabega. Ibulayimu yafuna abaana Isimayiri, oyo teyawandiikibwa mu kitabo, yawandiikibwa naye teyafuna omukisa. Ekiseera ne kituuka, Saala n'afa, n'awasa Ketula. Abaana b'e Ketula obawulirako mu Bayibuli bonna bye baakola, abo baali baana byana ebyo. Naye ono ow'omukisa era n'agenda ng'amulungamugwa. Kati bwe bagenda e Misiri mu Afrika ne bakula ne babangi, tutandika okubanyigiriza. Era Katonda n'anokolayo Moses n'agamba gwe gw'ojja kununula bana abantu. Kati tulina okutegeera nga bw'akuyise n'olokoka, oluusi gw'ogenda kununula ekika kyammwe. Mukama yeebaze. Do not despise yourself. Tuwenyooma. Mukama yeebaze. Ate nze n'asooka okulokoka n'akola ntya n'amalako. Tuwenyooma kubanga gwe ng'oli ne Katonda oli dynamite. Mukama yeebaze. Oli kikompolo eky'amaanyi. Haleluya. Era nitulaba era ekiseera bwe kyatuuka, Katonda ate n'aggyayo Dawudi. Kati bw'olaba nti byawandiikibwa, Katonda agenze ng'atambula ng'ajjayo abantu. Ekiseera kye tuliko bano era abo bwe yali yayita ng'abalina bwe balemererwa. Ekiseera ne kituuka n'agamba kale abaana b'abantu oluusi tebayinza kumalako. Kansindike ekigambo kyange ekimaliridde, kyambale omubiri gw'omusajja azaalirwe n'omukazi amalidde Yesu Kristo. Mukama yeebaze. Bw'oyambala Kristo yatulungana ne tubeera batuukirivu. Naye ffe ng'ave ku lwaffe bintu bingi kuva mu bajjajja baffe ebitugoberera ebyagala kutuzza emagombe, ebyagala kutuzza mu kibi. Naye bwe tuba nga twambala Yesu nga tumutaate ku ntiko eyanaatusobozesa okutambula entambula y'obutukuvu. Mukama yeebaze. So omutwe gwa leero nga bwe tutaba tutambula nti Yesu mu makati gaffe, omutwe gwa leero guli nti Yesu ng'ali mu makati g'obufumbo bwaffe n'efamile zaffe. Kasome ekyawandiikibwa Malakayi 2:14-16. Malakayi sura 2 olulimi lw'okukumanya nti kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'obuvubuka bwe wakuusakuusa, newankubadde nga ye munno era omukazi walagana naye endagaano. 15. Era teyakola omu newankubadde ng'alina omwoyo ogwafikawo, era yakolera ki omu? Yali anoonyeza dde eri Katonda. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe, so tewabangawo akuusakuusa omukazi ow'obuvubuka bwe. Esitandadi y'obwakatonda, esitandadi y'obwakatonda tulina okulaba nti bwe tuyingira mu bintu by'obufumbo tulina okuteekako essira.
si bya muzannyo, si bintu bya kuloozaako. Nange kangezeeko obufumbo. Abantu oluusi nsabirako okyakyusakyusa mu lubereberye omusingi gw'obufumbo okuzimba amaka agunaaba musingi ogw'okukuzaamu abaana abatya Katonda. Amaka ye kanisa esooka, era eka bw'ebanga esimbibwa ku musingi ogwa Katonda, n'abaana abagivaamu n'abazzukulu abagivaamu babeera ku musingi gwaki? Gwaba Katonda. Era wano tulaba nti Katonda yennyini yaloosonga olumu mu baana ba Isirayiri, mmwe mulinde mu lukwe, mulinde olukwe mu bakyala bammwe ab'omu buvuka. Mwatandika nga muli banaku nga tumina kye mulina. Bw'omala kugula motoka n'olaba nti kati omukyalo nakyasaana, njagala owa bbeeyi, njagala ategeera kukulisawo, masaagala ono alina akozesa ewumba ez'engalo, njagala alina amanyi okuba na jiiko bwe kuvuddemu. Awo tuba tubaliddemu olukwe. Ono baawo bwe mwatandika nga muli bavulunkupe, otandika ofunye omusana oba MP, nti omusajja takyasaana. Nina okufunawo nalebo. Nange mbeere oli mu kiraasi gy'abano. Awo kiba kikolobero nnyo ekijjawo bwa Katonda. Kyolaba nti bw'omuntu yenna yenna wadde alina ssente zenkanaki, bw'abanga tali mu bwa Katonda, amaka ge essaawa zonna zonna, obufumbo obusaawa zonna buyinza okusaanyibwawo. Bw'olaba omugagga nga Bill Gates alina essente 1000, naye kubanga alina byakola ekiseera kyatuuka mukyala n'agamba, munange wadde essente olina akapo, wadde buli kimu alina, buno obufumbo bunene. Niwe nga wasaleo akagwa, kale bizinesi nagikolera wamu. Naye ekiseera tikituuka n'agamba munange, okituuse wano kanveeyo. Kati kitukakana kufe n'abantu okulaba nti bwe tubeera mu bufumbo tuteekawo embeera esobozesa banaffe okwenyumiza mu bufumbo. Mukama yeebazibwe. Titukalubya bintu. We should not harden ourselves. Tokola ebintu ebilemesa muno okukwagala oba okuyisa mu ekitiibwa. Kitukakatako okulaba nti kubanga okitegeera nti obufumbo si omanyi abatunda ebinyeebwa akwako n'olowoozaako, bw'oba omunyu nga gunoze ng'ogula, bwe guba tigunoze ng'okolaki ng'otambula. Obufumbo si bukukyala, kuzimba maka. Mukama yeebazibwe. Kubanga mu kuzimba maka we kitone ekyokufuga, ate kufugira ku nnono z'ewe Katonda wezitandikira. Ffe ng'abantu bwe tuba tusazeewo tugenda kukola ebintu mu ngeri gye Katonda bwe yagala, tujja kufuga. Bwe tuvaayo ensi etufuga, era tolaba ensi nga Amerika, ensi entandise okubafuga. Omwana w'emyaka 10-12 avaayo n'emmundu nakuba banne kubanga bamunyiiziza. Omwana w'emyaka 8-13 eroboozi omuvuge nga litandise okubeera beesi n'agamba ekirowoozi sikyagala, njagala bagende bansale nange nfune akalowoozi aka 10. Ensi etandise okubafuga. Omwana omulenzi n'asalawo naye n'amabeere, ensi etandise okukola ki? Okubafuga. Bw'ova mu bwa Katonda obeera kigwanyufu, naye bw'onyweza Katonda
ekifaananyi kya Katonda ekyakutondawo kirabika. Kubanga ekitangala kya Katonda kibeera nani? Naawe. Katonda bw'aba ali mu ggulu n'atunula wansi alaba ki? Alaba omwana we, muwala we, amaka ge, abantu be. Haleluya! Haleluya! So bw'atukola ebintu ebikolwa by'omufumbo ebiremesa bannaffe, tunyoolesa omutima gwa Katonda. Anyoolebwa nnyo. Katonda agamba bwe mukola ebyo ebyokukuba, what is violence in Uganda? Bwe bala okutabanguka okukaayana mu maka, Katonda abiraba. Bw'osibawo oluggi n'okuba mukyala wa silaafu mu kisenge, Katonda abiraba. Bw'omukuba emigere akulaba. Bw'otandika okulowooza obusajja buno nja kuyiira amazzi agookya, Katonda akulaba. Aba muyinza oli n'omutemu, n'omukyala oli mutemu. Kyo tulina okulaba nti twekolamu omulimu, Mukama yeebaze, okulaba nti amaka gabeera maka ageetaagisa. Mukama yeebaze. Gabeeramu emirembe. Weebeerawo obutakaanya. Ffekka tulina okulaba Katonda yandikoze eki mu kiseera ki? Ekigambo kya Katonda kigamba ki mu kiseera ki? Mukama yeebazibwe. Bwe tugenda nitwekolako ebyobulyake, nitufuna abakyala abalaba, abasajja abalala nga tuli bafumbo, kinyiiza Katonda. Bw'otandikira kukwatira abakyala abalala, abasajja abali wano, kinyiiza Katonda. Kubanga kitegeera nti otanze kuva ku mulamwa. Obufumbo ndagaano ya lubereberye kutuuka ng'ofudde. Si bintu byakulowooza kangezeeko nange nfumbirwe. Mwabakyali bano akafumbe tokikola ng'ekyo. Abavuka bano naye kangezeeko okufumbirwa. Bw'oba osazeewo twagala tukubawo kanisa lwetandikobera lwetujja kufuna ne license, ojje wano tubagatte mpaka omukume ng'afudde. Olumbe lwokka lwebakola ki? Lwebawaawula. Tiwali kirala. Mukama yeebazibwe. Okubula kwa ssente oba essente okubeera nnyingi tikisobola okubaawula. Ate tikiina okukola ki? Okwawula abantu be. Ky'oba olaba nti ye Katonda ku kintu ky'okufumbirwa oba okuwasa yalaba nti erina kuba ndagaano y'omusaayi. Endagaano etalimu musaayi eba sinywevu. Era bw'olaba ku Uganda wano oba mu nnimi endala, bw'eba mwagala omukago, waliwo omukago gw'omusaayi oba omukago gw'okumira. Ogw'okumira bagenda basaanyawo ensigo y'omwanyi. Mubeera mu nsigo meka? 2. Olina mbere emu n'olina mbere endala. Abalala bagenda basala n'okwateekako omusaayi gw'ono n'omusaayi gw'oli, ono n'ambere gw'oli, bagamba eyo ndagaano yaki? Ya musaayi. Ky'oba olaba nti Katonda mu ntegeka ye era yateekamu riboni. Omukyala ng'agenda kufumbirwa nga tafunanga musajja, wabeerawo okuyiwa omusaayi. Naye kiki ekitandika okubeerawo nti abaana ab'emyaka 3 mu kindergarten tutandika okubayigiriza okwegatta. Bw'atuukira mu myaka 7-8 ekisenge awaze okukiyiwa. Awo amaanyi ag'omukago guba gukendedde, kubanga endagaano tali musaayi teba n'amaanyi. Naye twebaza Yesu Kristo, Mukama yeebaza. Wadde ekisenge kyayulibwa, bw'okoola omusaayi gwa Yesu oddamu mupya. Tukikola second virginity.
wadde ekisenyi wakiwa naye bw'okowoola omusaayi gwa Yesu gukuzaamu bugga ne gukulungamya n'oba baki. Mukama yeebaze. Era tulina okulaba nti ffe ffenna bw'olaba nti waliwo w'otuuse ebintu ne bikwemera n'osoberwa n'ogwa mu kibi, tebikyali ng'abo ab'edda nti tulina okusala ensolo, embuzi, enkoko, ente, okunywa omusaayi ogunaatugambula. Tulina omusaayi ogwa Yesu Kristo. Mukama yeebaze. Ogwo omusaayi bwe tugukoowoola gutunaazaako buli bbala lyonna lyonna ne tufuuka abantu baki bapya. Haleluya. Katonda yeetaaga abaana abatuukirivu. Omusingi gw'abaana abatuukirivu bwe obufumbo obutuukirivu. Mukama yeebaze. Haleluya. Nga tumaliriza, bw'oba nti oli muntu omu osanze olina abaana, ebisenge byayuulu n'ozaala, olowooza kisoboka okukuza abaana nga batukuvu? Bayibuli egamba kisoboka. Bw'oba olina mwandu, Bayibuli egamba Katonda ye taata wa bannamwandu ate ye bba yabaki abalekwa. Ye taata wa bamulekwa ate ye bba bannamwandu. Naye bw'oba nti olina kyewakola, oluusi waliwo obufumbo obufa kubanga tubadde kinategeera ekyokukola. Nina mukwano gwange yawasa omuwala, bwe yazaala mu nnaku 3 n'alaba nti ezadde lino limuyikirizaako teyagala, nga mukyala mukyakaze party after party, n'aleka omwana w'ennaku ezo n'agenda ku party n'asulayo. Bwe yakomawo omusala n'agamba ku lwaki biveeko ebyo, sooka abibe omwana. N'agamba nze kyoba oyagala akaanako kaako nze ngenzi. N'asala eddiini, yamulekera omwana w'ennaku 3. Omusajja amukuzizza yenka ye, n'asalawo n'agamba nze eby'obufumbo binnemi. Abakazi bonna naye yalimi kubanga buli mukazi si bw'ati. Naye akuzisa omwana nga yekujje. Ko waliwo ebintu nolaba weesanga oli single mother, oli single father. Bwe tuba twewaddeyo ewa Katonda ne tutambula, for that Psalms 119, 105. Waliwo essuubi bwe bantu obufumba bwagaana niweesanga oli single mother, era Bayibuli etulungamya kisoboka. Zaburi 10:19-15, ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Bwe tutambulira ku kigambo kya Katonda kiba kyangu nnyo okulungamya abaana baffe nga single mothers or single fathers, okubasimbira omusingi ogunabasobozesa okukulira mu bwa Katonda ne babeera nti bantu bali ku mulamwa. Mukama yeebazibwe. Ekyokubiri, tulina okusanyuwa abo abatuzaalamu abaana, abatuzaalira abaana ne batulekera. Tujja kusomera Luka 14. Luka 14. Luka 14:14, era otusonyiwa ebyonoono byaffe kubanga naffe tumusonyiwa buli bwe tubanja, so totutwala mu kukemebwa. Bw'oba oli single mother
osinga ofala n'otasanya oyo yakulekawo ezzadde erisigaddewo n'ovumirira ole yatambula era nawe bajja kukola ensobi nga zesimu kiri ekyalondoola ole yatambula kijja kulondola n'omwana oba n'abaana naye bw'osanyuwa n'obirekera katonda omulwanyirizi wo mukama yeebazibwe mu katonda bwakulwanirira biri ebikolebere byali bigoberera oli n'atambula n'aba mu bufumbo biba tibijja ddamu okugoberera abaana bo abaazukulu bo gwe ng'asinga omumala oba asinga ofala oba otandisewo musingi omupya mukama yeebazibwe tulina okulaba nti abaana baffe ng'asinga omumala asinga ofalazi babeere ku lutaazi babeere ku kyoto. You can read for us First Samuel 3. Samuel ekyolubereberye essula ey'okusatu olunyiri lwa kusatu. N'ettabaaza ya Katonda nga tennazikira ne Samwiri nga galamidde okwebaka mu yeekaalu ya Mukama omwali ssanduuko ya Katonda. Olaba omwana Samwiri bamuwaayo ewa Katonda kubanga maama oyo yali abonye okufuna ezadde naye kama bwe nafuna ezadde nja kuli waani Katonda n'amuleeta ng'ali wa myaka 3 n'amuwaayo mu yeekaalu naye bwe bamuweereza bwali bukabona obwafaafagana eri yali yalemererwa okufuga abaana be nga bigwanjufu nga babaka abakyala abaze kusaba ebiweebwayo nga bibakolamu ekyandibadde kikamera yagamba nti kino zino esabu muna okulyoza ku kyoto mpulira akawoowo kaalyo ebyana bya Erifa Naasi ne Oferi ne bagamba ebyo esabu enjagala naye kubanga ono omwana Samwiri yali yeebaka kumpi n'ekyoto awali obutuukirivu Katonda n'amulunga era nsuubira wabeerangawo ekiseera Oferi ne Gundi ne Finehasi nga baga genda okristo oyo mukyalo genda ogamba oli mukyala ajje oluusi ng'agenda naye kubanga Katonda yali amanyi nti ajja ku lutaali n'adambululwa era Samwiri n'asikira obwakabona obwa Eri. Mukama yeebaze. Katulina okulaba nti tituva ku mulamwa okuleeta abaana ku kyoto waka azesinga omwana esinga ofala olina okuzimba ekyoto ekirunga neekaayo wadde olisingo eri Katonda bw'alaba era eraba nti waliwo eka yange eyo wadde timuli mukyala wadde timuli mwami naye omuntu wange n'abaana bakuza baana bange Mukama yeebaze. Haleluya. Tulina okusabira nnyo ng'asinga omalaza abaana baffe kubanga omwana akuze n'esinga omwaga oba singa ofala wabeerawo omwagaanya there's an emptiness eyo space eyo esigaddewo ani agijjuza alina kuba Katonda bw'oba omwagaanya ng'oguleseewo bw'atyo olwo lwati wajja kubeerawo omuzigo ogwesibawo oba gwa buseegu oba gwa bubbi oba gwa busungu bw'oba oli muntu wa busungu oba mwangu nnyo okukozesebwa na Sitaani kubanga ajja kukola ekintu kikuyitako bwoti n'onyiiga n'osekana ng'ovudde mu mwoyo. Mukama yeebaze. Ekisembayo sobole Luuka 6:28. Luuka essula y'omukaaga musabirenga omukisa abakolimira musabirenga ababagirira ekyejo. Tulina okusabira abaana baffe
era tulina okutusabira abo abatulekawo. Mukama yeebazibwe. Bwe bantu omukyala ye yanoba oba omusajja n'anoba, musabire mwoyo wa Katonda ezzadde lye mufunye naye lireme okubeera nga ye. Kiki kyetulwanyisa? Okulaba nti by'oyiseemu abaana bo abaazukulu bo tibagenda. Mukama yeebaza. Nga tumaliriza, amaanyi g'okufa n'amaanyi g'obulamu gali mu kwatula kwaffe. Ky'oyatula ky'obeera. Bw'ogamba we wabonaabona mwe tumufumbirwa mwe muli awo bwe mutyo era kijja kubeera. Tulina okusalawo ne tutuusa enjogera. Mukama yeebaze. Wadde waliwo ebintu ebikusoomooza ne bikunyigiriza, olina okugamba mu Katonda nze ndi muwanguzi. Haleluya. Abaana bange bajja kumalako. Mukama yeebazibwe. Tujja kuwaguza era wabeerewo embeera ekyuka. Mukama yeebazibwe. Kyamaanyi nnyo okulaba nti tukozesa akamwa kammwe kaffe okuwa omukisa. Naye oluusi enkula gyaffe kyangu nnyo okolima. Ekikolimo owozi n'ekitansi okwezimba mu mutima gwo kisazeemu. Omwana ayinza okule nga otabitegeera, togamba olinga maama wo, togamba olinga taata wo. Ono omwana mu bwa Katonda agenda kuzimba omusingi gwe, wabula gwe maama we olina okumuteerawo omwaganya environment emusobozesa okuyingira mu ekyo ekyatondebwa. Mukama yeebaze. Haleluya. Ndoza tuli wamu. So omwezi guno twagala wadde oli muli bafumbo munyweze obufumbo bwawe. Mukama yeebaze. Bw'oba olisinga omumaala olisinga ofaala, olabe nti amaka go omwana gw'olina abaana b'olina obaleeta ku mulamwa, otandikewo okusaba ng'osabira abaana bo, ng'osabira abazzukulu bo n'abo atanazaalibwa. Bayibuli egamba Leevi tajja kubanga afuna ekiweebwayo ku lwaki jjajja we Ibulayimu yasasula ekintu ky'ekumi n'akikwasa Merikisedeki. Kati buli kyetusimba kati kibeera n'okuganyulwamu kw'abo abagenda kujja, abagenda kuva mu ffe. Obwa Katonda bwe tugoberera kati si bwaffe bwekka, naye n'ezzadde erinatuvaamu. Mukama yeebaze. Mu kusomoza okungi kw'oyiseemu olina okulaba nti ky'osaba oba ky'oyogera kizimba abaana bo n'abazzukulu bo n'abazzukulu b'abazzukulu. Olabe nti myaka 10 Katonda Yesu Kristo ng'aluddewo okujja, erinnya lyo lyoba nga likyatambula n'amaanyi. Haleluya. Ensala zo ziwasaba, ebiwoba biwaleta mu GFM nga bikyajogera. Haleluya. Amen. Kati bino byonna toyinza okuganyulwamu ng'otunalokoka. Bw'oba nti oli wano nga tunalokuganga eno lisitole nga omanyi sitole za Walumbe Kintu bijja kuyita kubwebiti, naye bw'olokoka awo oba otandise okutambula entambula y'obutuukirivu. Waliwo yenna aneetaase okulokoka olwaleero oba funa tubalokola. Feewo byonna betuba tubalokola teeka emikono waggulu. Bw'oba nti walokoka teeka omukono waggulu. Amiina. Amiina. Kati biro tusabe. Tala tukwebaza leero. Tuyimiridde wano
ng'abantu abagulizzaamu, abaanunulibwa, watusasulira ebbanja ly'ebikolobiro maama waffe, batata baffe, bajjajja baffe bye baakola. Tukoola Yesu Kristo obeere makati gaffe ng'abantu, bufumbo waffe, mu maka gaffe. Otulunge Mwoyo Mutukuvu, otuyigirize engeri tunaazimbamu amaka agakuwa ekitiibwa. Omwezi guno Taata ogwa June mu kalenda ya Grigori, Amerika yeesazeewo ti guno omwezi gwa buseegu, gwa bulyake, naye ffe ng'ekanisa wano KFM tusaze ti guno omwezi gwa maka. Taata tukyali buli omu ku ffe nga bwe tuyimidde mu maaso go, abaana abato n'abantu abakulu, tuyeko amafuta go Taata, okwezimba n'abantu abamukkiririzaamu, okutambula entambula y'abatukuvu, tukuwe ekitiibwa mu neeyisa yaffe, mu njogera yaffe Taata. Tuwe ebigambo ebinaatuzimba n'ebinaazimba abatwetoolodde, bakitegeere be baana nabo. Naawe mugulu w'otudde Taata, bw'otunula wansi obe ng'olaba fe abaana nabo, amakaago, ekaayo, amakaago, bwe tujja wano Taata, oba olaba nti amakaago n'abantu bo bakuŋŋaanye okufuna amafuta ag'okubeera wamu. Tukwebaza Taata, tukwebaza. Kitiibwa kikubeere. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen.